president in 2021, Museveni and his thugs denied their crimes. They killed our people and denied it. They tortured people and denied it. They raided our houses and denied it. General Museveni has been a smart dictator because he puts on a suit, goes to the west. Yes, all right. Nkulamusizaako nnyo mukwano gwange najjo sinza obanga otuwuliriza oli ku Yugi Updates ebiko sinzidde okubanga otuwuliriza ly'eddoboozi erinnyonyogera screen yo gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza bali mu diaspora mbatumiddeko nnyo mwebale kukola kyamaanyi nnyo okubeeza omukutu guno mwena mwena abasharinga abapostinga ku TikTok mwena mwena mbeebazizza nnyo ak'ensuso mwebale kutambuza video mwebale kusharinga mwebale kutambuza kigambo kya nkyukakyuka tukimanya bulungi nnyo olwaleero nnaku z'omwezi badde 18 olunaku olubadde mulindwa olubadde lulindiriddwa okulaba pulezidenti w'abantu Robert Kyagulanyi Ssentamu okubanga alabikako oba ng'akiika mu Geneva Summit gwe mukwano gwange ali yampuliriza jjukira nagambye guno gubadde mulundi gwe ogwokubiri okubanga akiika mu Geneva Summit omulundi ogwasooka gwali mwaka gwa 2021 we yagenda maaso n'okubanga ateekayo ensonga eziruma bannayuganda gwe mukwano gwange ayeeyo ampuliriza nsonga nnyingi nnyo zituze tutunuulira amawulire mangi ge tukuwadde nga gonna gwolekeza kubanga gawerekereza olutuula luno olubadde lugenda okutujjira olunaku olwaleero mu Switzerland mu Geneva Summit gwe mukwano gwange aliyo ampuliriza kakati byonna ebivuddeyo tugenda biwumbawumba mu ddakiika nga 10 tubeere nga tubimaliriza gwe mukwano gwange ali yampuliriza tugenda kulondayo key areas tusobole okuba nga tuzikunnyonnyola naawe ozinnyonnyoke otegeere omulamu akyo gwatutte Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Geneva Summit era egasizza nsonga ki zaakutteko ensonga zaakonyeeko zibadde ziyamba bannayuganda zibadde beetaaga oba asaabu meetings ebibye nga ye omuntu personal interest byasaabu meetings ebiyamba eggwanga Uganda nga ddyo awo wonna tugenda kuba nga tukwatawo gwe mukwano gwange ali yampuliriza awula gwe tannatweyungako kutegeeza kiriawukirize wansi wala ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako ddala bulambalamba nakugambye nti nno gwe sharinga okola kyamaanyi nnyo genda maaso n'okusharinga likinga commentinga jangu mu comment section gwe mukwano gwange ali eyo kaakati olunaku olwaleero tuluggyeko nakawuwo olunaku olwaleero tulabye akasattiro mu gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni saako ne ba cabinet minister be oluvannyuma lwa speak Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'akoze mu Geneva Summit mu lukiiko era agenze maaso n'okucriticizing ensonga ng'agamba ayagala amawanga ago gengene maaso n'okusanctioninga Muhoozi Museveni saako ne ba cabinet members abali mu gavumenti bagenda mu maaso n'okulinnyirira eddembe ly'obuntu mu Uganda agamba nti nno nga ye Robert Kyagulanyi Ssentamu okwekweka sigamba nti kyekintu kyayagala ennyo naye Mwami Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we bamusuubiza okumutta entakera era y'ensonga waaki ali mu kwekweka agamba oluvannyuma lw'okulonda bintu bingi ebyakolebwa violence nnyingi yaliwo bantu bangi battibwa ebimu tebyamanyikwa olw'ensonga nti internet yali eggaddwa ng'eggiddwako era nga tebakiralifayinze na nsonga lwaki internet ibadde eggalwako ye Robert Kyagulanyi Ssentamu n'akyala n'agamba nti nako kakabonero akakulaga nti nno tekwaliwo kulonda tewaliwo elections eyo yali military operation yali egenda mu maaso bino nno byonna abyogedde ng'agenda mu maaso ng'asubmitinga speak ye mu Geneva Summit meeting etudde mu Switzerland njagala nkulaga obunkenke obuli mu gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni era agenze n'agamba okuva we navaayo we twamala okulonda nga bamaze okubba akalulu ku extent nti Mwami Yoweri Kaguta Museveni niwe yalondera okusinziira ku electoral reforms obululu bwe yafuna bwali bukubisaamu ne ballot papers ne abantu abaligestalinga mu kitundu kye abali balina okulonda n'agamba we obubbi bwe bwali butuuse ku leve eyo era n'agamba oluvannyuma lw'akalulu ewaka we baazingawo Muhoozi Kainerugaba yatowa orders n'agenda na raiding amakaage amagye ne gasalako ne bagawalampa ennyumba ye ne gagenda maaso n'okumenya amakaage kwegamba ne gambula ne mukyala wange bw'ati wagambye agambye gatuuka ne extent eyambula mukyala wange
tekibamala balaga nti nno waliwo eddembe ly'obuntu eryakyoboolwa. Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'alinga waabagamba n'agamba nti nno naye ekyewuunyisa bino byonna bigenda mu maaso n'otukolwako, naye aba international community mulinga abaatuvaamu. You abandoned us. Mwatuvaamu. Tetukyalina ssuubi, mubetaddemu essuubi. Uganda is breeding. Abaana bangi battibwa. Agambye ekyewuunyisa mutabani wa Museveni Muhoozi Kainerugaba yagenda mu maaso n'okuwamba abantu bannayuganda buli kiisa awulikika ng'ali ku ludda oluvuganya gavumenti yaabwe bamunoonya. Kati nga recent ayogedde ku Edward Ssebuufu eyawambibwa security agencies ng'ekuliddwa Muhoozi Kainerugaba n'amutwala mu basement ye, n'oluvannyuma n'avaayo n'alangirira oluvannyuma lw'omunoonya nga tebamulaba, n'agamba abadde amutadde mu basement ng'amuyigiriza Lunyankole. N'oluvannyuma yavaayo yenna nga tafaananika ng'asigaddako kikuba mutwe. Ng'embeera gy'alimu si nnungi, ng'embeera gy'alimu mbi. Naye ekiseera era bwe baamutwala mu prison, omukulu w'ekkomera yagaana omuadimitinga asobole okufuna medication ennungi esobola okuba ng'etaasa obulamu bwe. Kati ki ekisinga okutyoboola eddembe ly'obuntu okusinga awo mukwanda wange? Ebintu si byangu, birungi si birungi. Kati twagala tulabe ddala okusinziira ku bya sub meetings, ssaawa yonna tusuubireyo okulaba nga Museveni bamutwala mu ICC ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba mu International Criminal Court basobole okuba nga babitebya. Kino ekirowoozo kyange naawe awuliriza jangu mu comment section. Results ze tusuubira ngeri ki Munnayuganda gy'agenda okuyambibwamu okusinziira ku submission eya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ebisigadde nja bibaawo enkya nga tugenda tutemaatemamu amakulu. Kankulekereko akataano. President in 2021, Museveni and his thugs denied their crimes. They killed our people and denied it. They tortured people and denied it. They raided our houses and denied it. General Museveni has been a smart dictator because he puts on a suit, goes to the West and to the UN, speaks very nicely about democracy and human rights, but realistically, he does not mean any of those. He talks about our so-called Human Rights Commission in Uganda, but the same person closed the UN Human Rights Office in Uganda 2 years ago because they dared to question him about his atrocities. Now that is how he has been able to maintain a facade of democracy for 40 years and counting. But now Museveni is 83 years old, and his 51-year-old son, Muhoozi Kainerugaba, commands our military, the Uganda People's Defense Forces, more like Uganda's defense against its own people. And he's effectively in charge. Unlike his father, Muhoozi does not play the role of a good dictator. He openly and shamelessly says despicable things on social media. On Twitter, he openly confesses and brags about committing atrocities against the people of Uganda. When he was summoned by Parliament, he called Parliament a house of clowns and fools, and he threatened to arrest all of them. He describes judges of the Supreme Court of Uganda as clowns in wigs, and he has threatened to crush all journalists that dare to criticize his actions. In April last year, he abducted, detained, and tortured my close friend and bodyguard called Eddie Ssebuufu, also known as Eddie Mutwe. He later on posted on Twitter naked pictures of Eddie, boasting that Eddie Mutwe was in his basement learning Museveni's mother tongue, Lunyankole. Last month, he bragged about killing 22 of my friends, and he said that he's praying that I am the 23rd person for him to kill. In other words, Museveni and his son no longer fear international retaliation for their crimes. They've been so emboldened by your lack of action. They know that they can murder their own people, imprison them, torture them, remove their fingernails, push needles down their testicles, and nothing will happen to them. Now, they're using rape as a weapon. Boys and girls, men and women, people of all ages have reported being sexually assaulted by Muhoozi's military. And it's not rare. The majority of the people that they capture and unlawfully imprison have reported being raped, whether men or women. It is no longer possible, ladies and gentlemen, for the international community to deny Museveni's violence and atrocities. It's all over social media.
And today, I am talking about it to you. Now, this is our call to action. The way I see it, if the international community continues to be complacent, then Uganda will go from bad to worse. Museveni and his son's military will massacre many more innocent Ugandans. You, ladies and gentlemen, in the Western world, will be forced to grapple with millions of Ugandan refugees pouring into your countries. And maybe then, the international community will come and commiserate with the people of Uganda, just like they did after the genocide in Rwanda, but it was too late. The second option is that the international community rises to the occasion. You stand by the values that you profess, democracy and human rights. You can rein in on General Museveni and his son through targeted sanctions as well as financial and legal pressures. Ladies and gentlemen, Ugandans are not seeking for pity. Ugandans are only seeking to see the world take action against the individuals that have violated their rights for far too long.